kubira president wa Uganda ya wangu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kuwanga kirizo abagala nti okujja kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okuzibula bannayuganda amaaso fefe nakwe kwatuzibula amaaso. Nze for the last 20 years emyaka abiri egiyise I've been composing airing out revolutionary songs, but nalinga sifuna kirowoozo ekigamba nti nzitenda esimbawo byaki nfubire ebyobufuzi. When Kyagulanyi came, it was 2017. N'atulaga nti kikola ki? Kisoboka. Ng'ennyimba nsingo zijjawo. In fact, nze n'ennyimba nga 30 ez'enkyukakyuka. Naye nga obwongo bugamba nti bino ate nga nnyimba n'enyabasajja bano bye bakola byennyininyini kutemula, kola bya mirimo, bavubuka mu school fees, malwaliro temuli ddagala nga mubira. Naye zonna ekiri emulago abantu bafiirayo, basawo bakola byabwe, abasomesa ne bayimbako, omulanga gw'abasomesa ne babena mpisa ebiyimba. Naye nga obwongo bugamba nti nkole ki? Tegeeza Kyagulanyi ayinza okuba yava ku planeti ndala. Emyaka 15. Bannange omusajja era yali Obama no yali Mandela yagamba there is no leader who can be relevant after 10 years. Emyaka 10 nga giweddeko tosobola kusigala kyekimu. Pierre Olumumba n'agamba nti no matter how good you are, if we stay for too long for so long we spoil it. Ne bw'obeera bulungi otya olwawo bikola ki? Byonoona. So abantu muyiga okuva mu bifo nga temunnaba kukola ki? Kirabira ku mugenyi yakyale wakewo gazewa ne wakiruluuta. Omugenyi bw'abadde bamukubira enduulu. Naye bamala wiiki 2 batandika omugandi mukulu. Wandigeze nokuluzi ne weeretera amazzi kubanga kubanga okoze ki? Olina okuva wano nga tebannaba kukozesa mirimu. So ekyo kyengenzeeko mu 0 East constituency. Ate era nawo sijja kulwawo. Manyi nti bakama bange saba nateekamu obwesige kandi n'egifuna. Naye mbadde royo eri mukama wange, mbadde royo eri abantu bonna. Wano mu Uganda, I'm the only artist atagetingangako involved mu ssente z'omuwi w'omusolo ezo ezijja. Covid yaliwo wano abayimbi bonna mu Uganda bagenda eggulu bonna. Saalinyako ggulu. Not because I had a lot of money. Saalina. Naye nze ina okusigalamu era abantu abensa. Saalinyayo. Sirenya bagenda. Kubanga emitima si gyegimu. Ne wajjawo ssente zatugonga naawe. Wajjira pulojekiti eyo. Nagaana okuzirya nga sinaba emitwalo 2. Ne ŋŋamba nti nakafulumya bakoowu. Ate ngamba omusajja tugonga naawe. It was like I was going to contradict myself. Nze nyimbe bakoowu. Ate ngamba tugonga naawe. Era bwe bampita ne mbagamba nti okujjako nze nateeka mu layini egamba nti bw'olitereeza kino na kino ndigonga naawe. Ne bagamba ntwalize ng'ebinyo bye. Ezo ezinema. Ne wajjawo pulojekiti endala eya Peace for All for Peace. Wakimanya bulungi Abuganda ogenda ija n'akola ki?
Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science ko ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya bisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records.